Yes, Faadi TV ujimpaniriza kade kano mwasibye mutya muri mutya banengenda kusaba subscribing ate nyigene kade Faadi TV uji mfollowingane ku Faadi UG News nayo YouTube channel yange updates impadanzo eziba zitambula mikono gyange abaye Saudi Arabia mu kibuga Riyadh mbatumiddeko abali mu America n'abali Canada mu Toronto bagamba nti muri bamanyi mikono gyange byabasinza mu gwange jairaka ekibuga bakita Baghdad nakiri wa Catherine kutumiddeko British Aisha ali Saudi Arabia kutumiddeko iri abali Jida mbatumideko magamba nti muri bamanyi okubanga mu followinga ensonga za Akiramu banange aswasiza ajati bambi ajati amuswasiza n'ensonga za Akiramu tezitegereka bulungi banange omuwala alinga go babadde ba settings alinga go babadde bapanze alinga go babadde bapanze ebintu byongedde okubanga bitabuka omuwala agamba nti Akiramu yakola ki Akiramu yamutwala ewaka era yamukozesa ekiro kyonna n'agaana okumusonyiwa n'agaana okumusasula si kumusonyiwa n'agaana okumusasula yali amusaba miliyoni mitwalo 5 yamusaba mitwalo 5 kugamba at that time akaseera ako kenyininyini nga bukidde omuwala yasulayo onagamba nti waliwo CCTV cameras nyingi era Akiramu ademba okuleeta obujulizi kwebe nabene byakola ki ebyaliwo kyokka kino kubanga kyewunyisa omuwala mwali alikodinga n'akatambi akayina mu simu era jakata Esaawa na Akiramu bw'atamusasule omuwala agala miliyoni 20 abasinga bibuuza miliyoni 20 osaba zaaki olimu kirungo kyekyo Akiramu kyakubeera miliyoni 20 kirungo ki kyolimu ekyo abasinga betanso kubanga bibatabula abasinga batanso okubuusabuusa omuwala ono alinga gwe bali bapanze obupanzi omuwala yagamba nti Akiramu yamutwala ewe n'amukozesa n'agaana okumusasula ssente ze bali bateeseza yamugirayo Jambiya ono agamba nti Akiramu yamugirayo Jambiya mu kifo ky'okumuwa emitwalo 5 gye bali bateeseza ebintu bya Akiramu byongedde okubanga bannange bitabuka biri complicated tebitegereka bulungi biri abo bityo tebitegereka bulungi binagwerawa Akiramu ebintu byongedde okubanga bimutabukira ali katwe neera agenda kusulayo kubanga sente zikyabuze omuwala sente azinyisa okufaako obufi onaagenda okulya nga tuuse mu kadde 30 bannange ajati Kuluthumu baba simanyi agenda kukikolera kino naye ng'omwami ye akyali ye katwe omuwala afuuse ekizibu Faadi TV yuji mfollowingane ku Faadi UG News nayo YouTube channel yange musubscribing ate munyigene kadi banange bye bitambula essaawa zombere bulungi mweraba.